owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tuwangadde ku mwaliro guno ogw'ensi nga buli muntu ayina ensobi z'amanyi zakoleddemu mu bulamu buno obw'ensi Allah bwe yakamuwa, naye tewali n'omu ayina garanti nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusonyiwa ku nsobi ze yakakola ebbanga lyamaze ku nsi kuno. So nga omuntu yenna alituuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga teyamusonyiwa n'ava kuno ku nsi nga Allah jalla waala teyamusonyiwa ku nsobi ze yagwamu, agenda kubeera mu kutya okw'amaanyi ennyo, nga tamanyi aina masiruhu, obudde bwe bugenda kubeera wa, imma ila aljanna wa imma ila annar. Essaawa yonna ayinza okuba agenda kuyingira ejjana n'abalisooka ogiyingira, oba essaawa yonna agenda kusookako mu muliro. Singa omuntu yenna aliva kuno ku nsi nga ensobi ze yakola Allah teyazimusonyiwa, kyekyo ky'obaowulira kye bagamba nti tahta almashi'a, oyo agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah. Wa inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Allah bw'aliba yagadde agenda kumusonyiwa, Allah bw'aliba yagadde agenda kusooka kumuyingizaako mu muliro, iyadhan billah. Nolwekyo okusonyiyibwa Allah bw'ova ku nsi ng'okoze ebiyinza okusonyiyisa Allah, obeera weesiimye. Era abasahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abaafuna okusonyiyibwa Allah nga bakyali kuno ku nsi balamu, baafa balina essuubi ddene mu Allah tabaraka wa taala. Era buli eyamanyanga nti Allah amusonyiye yafa alina essuubi ddene, kubanga okusonyiyibwa Allah oba ofunye ekyebbeeyi nga bwe twalaba omu ku basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Hatib ibn Abi Balta'a, bwe yawandiika ebbaluwa ng'erimu ekikolwa ekyokulabula abantu ab'e Makka nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yali agenda. Ekikolwa ekyo ne kirabuka ng'ekyobunnanfuusi n'ekyokuva mu busiraamu n'ekyokulya mu basiraamu banne olukwe. Ebbaluwa bwe yasomebwa Umar radiyallahu anhu yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama, yamugamba da'ani, ndeka nabbi, adrib unqa hadha almunafiq, adrib unqa hadha almunafiq, ono munnanfuusi muggyeko ensingo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba wama yudirika innahu qad shahida badra, yasooka yagamba innahu qad shahida badra, omusajja oyo mu lutalo lw'e Badiri yaliyo. Wama adraka la anna Allaha ttala'a ala ahli badri faqala isna'u ma shi'tum qad ghafartu lakum. N'amugamba omanyi otya, oba oliawo Allah yatunula mu bantu b'e Badiri obuzito bwe baayitamu n'embeera eyaliwo, Allah n'abagamba mukole kyonna kye muba mukoze, mukole kyonna kye mwagala, qad ghafartu lakum, mumaze obbasonyiwa. Ekyo kyokka kye kyamwejjeereza. Nabbi n'amugamba mu bufunze nti tosobola kutta oyo omusajja yali e Badiri, abantu b'e Badiri Allah yabasonyiwa. Nekitegeeza nti okufuna okusonyiyibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyengera kinene. Okufuna okusonyiyibwa Allah ng'okyali ku mwaliro guno ogw'ensi kyengera kinene. Fadlu y'amaanyi okumanya nti nsonyiyiddwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kubamu akafaananyi ku nsi kuno kwe tuwangaalira, abantu abaali basibiddwako ne babasalira emyaka egy'okumala mu makomera, ne bukeera ku makya nga ab'obuyinza bagambye gundi ne gundi tubasonye. Olowooza ma alladhi yastashiru hadha arrajul, olowooza omusajja oyo awulira atya gwe basonyiye?
ng'abamwetoolodde bonna basanyuka naye olowooza ye awulira atya? waliwo abantu bebaali basalidde ogw'okufa ne bukeera ku makya nga abakulembeze babasonyiwa, n'amugamba nkusonyi awamu n'ekyo ng'ajja kufa walawo baada hin, ne bwana wayise ebbanga ti ajja kufa, naye kino ekyokugamba omukulembeze nkusonyiye ogwakalabba bagukugjeeko, olowooza kikyawulira? awamu n'ekyo ng'akimanyira ajja kufa, naye okumugamba tukusonyiye ku ssaawa eno bamugamba bakusonyi. abasuubuzi babakwatira ebintu byabwe enkya n'eggulu, naye omukulu n'asayininga n'agamba oyo mumuleke. omusuubuzi olowooza kikyawulira oluvannyuma lw'okumusonyi? abantu abalina amabanja benti ng'emwetuumyeko, landiroodi n'amugamba kusonyi, genda ddamu ebintu byo nkusonyi, tosasula lenti, sulamu ebbanga ly'obuwangaazi bwe nkusonyi. olaba omuntu kyawulira okuba nti asonyiddwa naye mu buntu obw'edduniya, naye butya Allah subhanahu wa ta'ala gw'alisonyiwa n'amugamba gwe nkusonyiye, kyoli mu bantu abagenda okuyingira omutyo. olowooza kikyagenda okuwulira? kyewula alaga nti faman zuhziha ani nnaari wa udkhila aljannata faqad faaz. faman zuhziha ani nnaari, mu bufunzo olinoga nti omuntu alisimattuka, omuntu alisimattuka omuliro n'ayingira ejjana, oyo agenda kubeera yeesiima. kwe kwesiima okw'olubeerera, okuba nti osimattuse omuliro n'oteekebwa mba n'ayingira ejjana, oba weesiimye. kyoba olaba okusonyiyibwa Allah tabaraka wa taala kyengera kinene, buli muntu yali badde akinoonya. olaba Abubakari radiyallahu anhu wa arda ku kanyamberege akaaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okuwaayiriza Aisha mukyala w'embuga nti yali ayenze abannanfuusi ne batambuza ebigambo mu Madiina yonna, ne bibuutukira Madiina nga bigamba mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama Aisha radiyallahu anha mbu yali ayenze. abantu bayogera bye bayogera. waliwo oluvannyuma lw'okussa kwa ayaati eziraga nti Aisha baali bamuwaayiriza, waliwo abaakubwa kibooko, waliwo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yagamba abo mubaleke ensonga zaabwe zijja kuggwera wa Allah tabaraka wa taala, nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul tebaamukuba, yagamba oyo bamuleke. naye abalala baabakuba kibooko, buli yenna yayogera ebigambo, kubanga akaseera kagenderera nga buli omu ayogera kino, buli omu ayogera kino, buli omu. Nabbi n'atuka okwebuuza ku basahaba nga bazza mu kyama omu ku omu, obadde olaba otya, wamma ensonga eno gwe ogyogerako ki? bagamba yatuuka n'okwebuuza ku mukozi owawaka Bariira omuwala, omugambo kikyoyogera ku Aisha wamma. Abubakar radiyallahu anhu omu ku baayogera ebigambo ebyo ne babiyingiza ewaka, yali amuyinako oluganda, imma nga bagatta bamaama. kati baraatu Aisha bwe yamala okukka nga Allah yejjereza Aisha nga teyayenze, Abubakari yanyigira nnyo omusajja oyo ng'amugamba gwe gweninako n'oluganda, nze mbadde nkuyiirawo omubiri, nakuwa n'akalimu okola, nze nkusasula, ate bamaama baffe be bamu, naye naawe n'oyogera ku muwala waffe ebigambo bwe bityo, kubanga oyo yabiyingiza ewaka wa Abubakari. ate Abubakari olw'obusungu naye bwe yayina, bwe yamala okumanya nti ebigambo bibadde bya bulimba, naye n'ayagala amwesasuze oyo, n'amugamba nkugobye ku mulimu, sigala nakuddayo kuwa buyambi bwe mbadde nkuwa, kuba nti naye wayogedde ku Aisha radiyallahu anha muwala waffe. ekikolwa ekyo ekyoku Abubakari okugamba omusajja oli ntagenda kumusonyiwa, amunyigidde, amugobye ku mulimu, Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensonga ye yagiyingiramu.
Allah n'ayingiramu ensonga ya Abubakari ne muganda we. Aya nekka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu suratu Nisa aya ya 22. Allah yagamba wala ya atali ulul fadli minkum wasaa, temugeza ne mwerayirira mwe ba ulul fadli abalina ebirungi wasaa, ate nga Allah yabagaziyiza mulina sente muli babitiibwa, temugeza ne mwerayirira nga mwerayirira ku ki? Ayyutu ulil qurba, temugenda kuddayo kuwa kalungi konna muntu ali mu bantu bemuyinako oluganda. Wal masakina, n'abanaku musajja oyo munaku. Wal muhajirina fi sabilillah, n'abo abasenguka mu kkubo lya Allah ne mugamba temugenda kubayamba. Ebyo byonna ebitendo omusajja abiina. Yalina oluganda kwa Abubakari, yali munaku ate yali yasenguka naye busengusi. Wal muhajirina fi sabilillah, Allah n'agamba nti walyafu walyasfahu, musonyiwe ate mubyesonyiwe. As-safhu huwa izalatu ma fi lqalbi min alghilli waladawa washahna wa ghairi dhalika. As-safhu ke kuba nti okijja ku mutima, musonyiwagane mubijje ne kuki ne ku mutima, kuba omuntu asobola okusonyiwa naye nga ku mutima asigazzaako ekiruyi, asigazzaako engejoli, era nga bwakutunulira emmeeme awulira ng'emusiikuuka. Kati Allah n'abigatta byombiriri, walyafu musonyiwe, walyasfahu ate mubijje ne ku mutima. Kati Allah wulira ekyengera kino kye yali amujjukiza, kyembadde njagala kino ekibuuzo Allah akibuuza, ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, mwe temwagala Allah kubasonyiwa? Lwaki Allah teyamubuuza mwe temwagala Allah kubawajjana, mwe temwagala Allah kubawonya muliro, mwe temwagala Allah kubawandiika mu bushuhada? Ni lwaki Allah anasusa ku kyengero ekyokumusonyiwa? Ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, mwe temwagala Allah kubasonyiwa? Era bamanyi bagamba wallahu ghafurur rahim, aya bwe yagwa Allah kubanga musonyi nnyo ate musaasi. Bamanyi bagamba Allah bwe yassa aya eyo, Abubakari bwe yagiwulira yagende wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, eyo aya esse ku lwange olw'ekikolobero kye nabadde nguddemu? N'amugamba Allah babasizzeyo aya ku lwange, n'agamba omusajja musonyiye, n'empera gy'abadde akolera sigenda gimujjako emirembe n'emirembe, ebbanga linamala nga nkyali mulamu. Bw'aba Allah anenyezza nze olw'okugamba nti sigenda kusonyiwa musajja, mugobye ne ku mulimu. Allah nga walyafu, musonyiwe, walyasfahu ate mubyesonyiwe, mubijje ku mitima. Ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum, mwe temwagala Allah kubasonyiwa? Bw'oba yagadde kukyusa kigambo ekyo, kiyinza okutegeeza nti gwe tolina nsobi z'okola, gwe tolina nsobi z'okola. Amakulu ng'oli bwe yagudde mu nsobi, naawe olina ensobi z'okola. Weeyisiza toyagala Allah kusonyiwe? Lianna aljazaa min jinsi al-amal, kubanga nga bw'okola bwe bakusasula. Bw'oba musonyi naye Allah kusonyiwa. Gwe bw'oba olina ensobi toyagala Allah kusonyiwa, bw'oba onoonya okusonyibwa kwa Allah, n'olwekyo noono omusajja mukole ki? Musonyi. Tegeeza okusonyibwa Allah, olaba fadlun azim, kyengera kinene. Twalabako wano ku Ka'b bin Malik, oluvannyuma lwa Allah okusonyibwa kwa Ka'b bin Malik, abantu bagenda nga bamuyozaayoza. Ffe tuyozaayoza omuntu avudde e Makka, tuyozaayoza omuntu aguze emmotoka, tuyozaayoza omuntu azimbye ennyumba, tuyozaayoza omuntu azadde abalongo. Naye bano bwe bamanya Ka'b bin Malik nti Allah amusonyiye, Allah amusonyiye, kubanga omuntu okubeerako ekikolimo kya Allah, okubeerako obusungu bwa Allah, buli muntu yenna amuyita wala. Kyova olaba abantu abakkako obusungu bwa Allah, Allah n'abazikiriza. Nabbi ne bwe yabanga ava mu lutalo n'atuuka mu kitundu kyakakasa nti abo abantu baawo, Allah yabazikiriza, nga nabbi agamba awo temuyitawo, okuggyako bwe muba bakuyitawo muyiteewo nga mudduka oba nga mukaaba.
muyiteewo nga mudduka misinde obanga mukaaba. Lwaki? Kubanga abantu bakyaliko ekibonerezo kya Allah paka enkomerero etuuka ate bagende mu bibonerezo ebisinga. Omuntu aliko obusungu bwa Allah kyobola Ka'b bin Malik yatambulanga ne banne n'atuuka n'ew'omwana wa taata we omuto n'amutoolera salaamu nga bali bokka kubanga yasalinkiriza n'abuuka ekikomera nga nabbi abagaanyi tewabaawo ayogera ne Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik n'agenda ew'omu ku booluganda lwe gwakakasiza ddala nti mukwano gwe, n'abuuka ekikomera n'ayingira munda, n'atuuka munda n'amugaa assalaamu alaikum warahmatullah, n'amutunuulira n'amuddamu nga assalaamu alaikum warahmatullah, n'amutunuulira. Ka'b bin Malik n'akaaba n'amugamba naye gwe muganda wange tokimanyidde ddala nti nze njagala Allah n'omubaka? N'amugamba Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka bebamanyi, nze simanyi oba oyagala oba toyagala. Tedda nabbi yatuganye okutoolera ssala, nabbi yatugana okudda mu ssala. Ka'b bin Malik ensi yabaddugalira ne banne. Ka'b bin Malik yali asigaddemuuko amaanyi nga yayitako ne mukatale. Allah n'amugezesa ate nnyo okusinga ate banne. Baba akatambulako ku kibonerezo ennaku zigenderedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatumiza ennaku ndooza zaali zitambuddeko, n'agamba ekibonerezo bakyongeddemu ennaku 10. N'abagamba naye tewaba n'omu mu mmwe addayo okubeera ne mukyala we mu nsonga ez'obufumbo. Jjukira omuntu yolekebwe mukuba ennyo ennaku bwe muyinga afuna waawummulirako ewa hajati we, n'asindirako awo ennaku loza sekase vidiyo kiraba ennaku yonna yoleka ekkubye obaako w'ogiwummuliza munnange ne bakuleetera akatiko akabaala n'owuutako, n'ogaa nti ebirala kasita sibaabituganye kanjira mpummulirako wano. Ebyo nabyo nabbi ndowooza yamanya nti abantu bibafunyisa ku buweerero nabaga tewabaddayo okubeera ne mukyala we. Allah, kati waliwo abasajja abakulu kwaba abasatu abo. Oba Hilal kyeyava atumye ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukyala we najja ewa nabbi namuga ya Rasulallah, oba Umayya oba Rabi'a, baali ndoza Rabi'a ne Hilal amanya mwegali mujjaggala ba mu tafsiri ya suratu At-Tauba aya 10:18 amanya ojjaggasanga nga baboogera abasajja we bali. Kati omu kuba omukyala we najja ewa nabbi namugamba ya Rasulallah, mwami wange musajja mukadde takyalimu wadde akenyeenya, kakati ya Rasulallah mbadde nkusaba onzikirize mukyala bba wange nsigale nga muweereza. N'amugamba kati genda omuweereze, asa temukola ki, temubeera mwenna. N'amukkiriza genda omuweereze. Kati Ka'b bin Malik musajja atu yali akyali muvubuka, akyali mukumaanyi, ne bamugamba nawe tumyewa nabbi. N'abagamba nti kati nze mmanyi ki nabbi kyagenda okuŋŋamba, mumaga kundetera kabasa, mumanyi ki nabbi kyagenda okuŋŋamba. Nsi Ka'b bin Malik yatembera ye yamuddugalira nnyo okusinga bali ababiri. N'abagamba ye yatumya butumya wa nabbi ng'ababuuza kirala, nabbi omukyala muwe talaka agende, kiki kyobadde otugamba mu fatuwa? N'agamba sigambye kumuwa talaka, wabula beera naye tomusemberera. Ka'b bin Malik yagamba nti bino tekikyasoboka okumusemberera, nakyo nja kuleeta ettabbu endala. Namugamba maama gundi ogira ogendako ewammwe, ensonga bweriterera olidda negenda. N'amusindika ewa. Ka'b bin Malik n'atambulatambulako mu kibuga, mu katale, aba ayita mu katale. Nabaali awo n'afuna ebbaluwa endala ng'emuyita
okuva ew'omu mu bakabaka abakyasinza okubeera ab'amaanyi mu nsi nga bw'owulira ensi kati eziriko pulezidenti waayo nga yakuwandiika ebbaluwa. Kaabu bun Malik n'afuna ebbaluwa ng'evuddeweyo pulezidenti kuba yali musajja musuubuzi ng'atambula, ng'emugamba Kaabu bun Malik, twategedde ebyakutuuseeko byonna era nabbi wammwe takulabawo naye Allah teyakutonda mu nsi kubonaabona, jangu eno ffe tukubeererewo. Kati oba gwofunye ebbaluwa ng'evudde wa pulezidenti, omu ku basinga okuba ba pulezidenti ab'ebbeeyi mu nsi eno, n'ogifuna n'ogisoma bwoti, olowooza kiba ki? Eddiini waliwo wotogikolerawo, kasita saavudde mu busiraamu, kasiteera yeyangobye, ate kakati muneze basanze ddi Allah alaba kiraba buli wamu okolerawo eddiini, ate oyinza n'okufuna eri n'osomesaayo obusiraamu ne busaasaanana nnyo ng'eritiri bali bamanyi busiraamu, ndowooza olaba adhaab excuses z'ofuna. Naye Kaabu bun Malik yagamba nagisoma ebbaluwa neŋŋamba nti kati neeno bbala, eno nayo bbala ndala, nekino kigezo kirala ati Allah kyampadde. Agamba nenjiyuza nenjitwala mu muliro nenjokya, yuzayuza nagikuwa nagiteeka mu muliro nagyokya. Buli wayitako mu katale bannaye salaamu aleikum teri amuddamu, salaamu aleikum teri amuddamu. Wali yagenda wa muganda woli ndowooza Kataada au gairuhu min asahaba namutolera salaamu bali wakaaba, yagaana omuddamu. Namugaa gwe tukimanyi njagala Allah n'omubaka, namugaa nze simanyi, n'avaayo naye nga bwebyogera ebirala amuddamu, naye bwamugamba salaamu aleikum atamuddamu, n'avaayo nga musajja ati munakuwavu. N'ajjako mu muzikiti, ye yasigala ajjako mu jamaa. Agamba Kaabu bun Malik yali mukwano gwa nabbi ebyaddala, yali mukwano gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyaddala. Era bwe bakomawo okuva e Tabuuki, nabbi yawuliriza nga abantu bonna nga bagamba mugende, nga by'omwanyonyola ekyamuganya okugenda okulwana gazi watu Tabuuki, nga nabbi bwamuwuliriza amugamba genda, ebisigadde ebyo Allah ajja kusonyiwa, Allah yamanye ebyomunda, genda ebyomunda. Naye Kaabu aga nti nze bwe natuuka nanga nti gwe Kaabu, gwe ki ekyakuganya okugenda? Oba tolina nsolo kwotambulira, wabadde hadisi tujajjire etaano olunaku lumu tugisome, hadisi ya Kaabu bun Malik oba twagisomako enakasiro, tetwagimalayo oba twagimalayo emirundi ebiri, tetwagimalayo, nasomako paati yayo esooka, twagisoma emirundi ebiri. Naam, idhan twayiragale twagisomako. Hadisi eyo erimu ebyokuyiga biyitirivu bwotona hadithi ya Kaabu bun Malik, wallahi weewuuna, erimu ebyokuyiga ebiyitirivu. Kaabu bun Malik agamba olwokuba yali mukwano gwa nabbi, najja olunaku lumu n'asaaliraawo imma qabliya oba baadiya, nga nabbi ali awo sallallahu alaihi wasallam atudde awo. Kaabu bun Malik agamba bwe nasaalanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ali awo, nze ndi wano, fasaraktu nadhara ilayhi, nenzibiriranga oluuso ne mutunuulira bwenti. Agamba bwe namutunuuliranga bwe natunuulanga wansi bwenti nga nsaala, nga nabbi antunuulira bw'ati, bwe nabbiri oluuso ne mutunuulira nga ajjayo bw'ati, nga totunuulira nakutunuulira. Kaabu bwe yava mu yessola yagamba omuzikiti gwa nabbi wanyowaawo, waba nabbi tasaasobola nakumutunulako, essola n'aziyimiriza ezajjama, n'atandika okusalira waka naye nga takyajja mu muzikiti. Nabbi tayagala wadde okuntunulako omutunuzi, bwe natunulanga wansi bwenti nga ntunulira bw'ati, bwe nabbi oluusi nga tusinka nga ajjayo wati, aga ensi yonna nemuddugalira Kaabu bun Malik. Naye Kaabu bun Malik embeera yonna gye yayitamu, ennaku ezaakoona 40 ku makya g'olwo olunaku, Allah subhanahu wa ta'ala nassa zino ayati, suratu Tauba aya 17, Allah nga nti laqad taaba Allahu ala nabiy, Allah asonyiye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakkiriza tawba ye, era Allah yamusonyiwa, Allah amusonyiye. Wal muhajirina,
n'abasenguka ne bava e Makka ne baleka ebyabwe ne bajja e Madiina nabo Allah abakoze eki abasonyi wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra ne ba ansari abamutaasa ab'e Madiina abagoberera nabbi mu kiseera ekyakazigizigi al-usra mu kaseera akazito Allah nabo abakoze eki abasonyi wulira okusonyiwa Allah amenya nabbi wammwe Allah amusonyi bamuhajirina Allah abasonyi ba ansari Allah nabo akoze eki nammwe abasonyi abasonyi bakyali ku nsi balamu n'agamba min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum oluvannyuma lw'okuba nti emitima bonna buli lunaku balinga bakeesa ng'emitima gyagala kubabuukamu babadde hadithi eya Jarir bin Abdillah al-Bajali Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamutuma ogenda e Yemeni okubeera ng'amenyayo Dhil Khalasa ekikaaba kye baali bazimbyeyo hadithi eyo baba baginyonyola bagamba basahaba bannabbi tebaawummulanga ntalo nga bwe bamala luno diiru gye baggusizza nga batumya butumye wa nabbi nti kino kyekituuseewo tuwangudde ng'ate balumba wala nabbi wano lutalo luyiseemu nga batuma omubaka genda ogambe nabbi Ka'batul Yaman eno Dhil Khalasa oba Ka'batu al-Yamani wa Shami baali bagitaddewo mu jahiliya bakyuse abantu babajje ku Kaaba eno babere nga bakolera eri ibadaati then Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atuma Abdullah Jarir ibn Abdillah al-Bajali n'agenda n'agimenyawo abamanyi eyo hadithi eyagala nayo okufuna obudde ne bagitusomesa kubanga abamanyi bwe baba bagyogerako emigaso mingi hadithi eyo naye mulimu ogumu ku migaso gw'eyo hadithi bagamba nti wa fil hadithi mu hadithi eyo anna min hadihi sallallahu alayhi wasallama yali nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama atakhallusu okugirawo ddala okwewonya mimma yaftatinu bihi nnas ekintu ekifuukidde abantu fitina nabbi yasalanga amagezi gonna ekigibwawo n'agamba min binaa'i kagubere nga gubadde muzimbo ng'abantu gubafuukidde ekikemo akiida yaabwe egenda kutandika okufa nabbi yalagiranga guveewo au insaani oba muntu ng'afuukidde abantu ekigezo kibona ne weba kaburi nga bagiziika bwe yabanga efuukidde abantu ekigezo nga bagijjawo n'okutuusa olwaliro enkola gyeri mu mamulaka kaburi yonna bwe bagizuula nga efuukidde abantu ekikemo bagijjawo ne bagiziika abantu we batamanyi au hayiwaanin oba omuntu asobola okubeera mu society nga lusahabi mbasahaba bannabbi eyali takkiriziganya na kutereka ssente nga yetaaga kutereka ssente za nkya nga yagamba buli ssente yonna gy'otereka nga yankya egenda kubuuzibwako egwa mu aya eri mu suratu tawba ebeera kanzun oba oteresa amawanika agagenda okukubonerezesa kati Uthmani bwe yalaba ng'afuuse etabbu n'agamba ono mumugjeewo n'abaako ekitundu oba rabaga yamutwala n'agamba genda obeereyo mu kitundu ekyo n'amuteeka eyo yekka kubanga afuuse fitina mu bantu au hayiwanin au ghairihi oba ebirala wafiihi era mu hadisi eyo mulimu nikayatu biizarati lbatil wa atharihi
hadisi ene tuyigiriza okujjawo ekintu kyonna ekifu n'okujjawo obuufu bwakyo. Waliwo omwalimu gwe nawulidde agamba omuzikiti gw'ennamugongo tulina gujjawo bujja, alaka yabaddeko eno hadisi asulu ya hadisi alaka kwe yabadde, ayinza okuba munayadde mutuufu. Yagambye mwe mugamba kuteekawo buteesi birala, n'oguliwo tulina kukola ki? Yagambye n'oguliwo tulina gujjawo bujja. Ekyo kigambo kya mwalimu omula oba naye bamuvumye oba abantu bayiikiriza ffe bwe kyetwogera ne batuvuma abamu tebabavuma oba naye bamuvumye ku ekyo oba ffe bayiikiriza. Sani mubosa lumu yagamba tuli ennamugongo eyo nakanayanza abantu obanze banjiikiriza buyiikiriza oba bandaba butono buno ne banyooma buli omu avuma nze. Mu hadisi eyo mulimu okufaayo ennyo okujjawo albatil, ekintu ekifu. Wa fiihi nikayatun biizalati albatil wa atharihi, n'obufu bwakyo. Walmubalagatu, n'okuba nga kigenda wala nnyo fi izalatihi, mu kubeera nga kijjibwawo. Walhathu, n'okukubiriza okwenjawulo ala izalati shirikiyati, okujjawo ebintu ebiyinza okufuuka ensonga y'abantu okugatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo omusiraamu ansanze awo nga tuyingira awo, ansanze awo ku mulyango nga ntudde awo nga wa Hasani, naŋŋamba nti oba waali wano simulaba, naŋŋamba nti mu nsonga zonna zonna ze wali osomesezza ekyasinza okunnyumira y'ensonga y'ennamugongo, wadde ebirala by'osomesa sibyagala. Aŋŋambye awo nga tuyingira mu muzikiti nga ensonga y'ennamugongo ekyasinza okunnyumira byonna bye wali oyogedde, wadde ebirala by'osomesa sibyagala. Olaba daawa erimu obulungi, oli bw'atakusiima mu kino munaye atakusiima mu kirala. Bwe bulungi bwa daawa era baduwaati temuggwamu maanyi, musomese. Oli bw'atakusiima olwaliro enkya ajja kusiima, oli bw'atakusiima ku kino ayinza okusiima ku kirala. Omusajja wakwatulira ekyo ekigambo maaso ku maaso oba omuyita mmere, maaso ku maaso, maaso ku maaso tebibadde bya ssimu, gabadde maaso ku maaso nga nkutte ne mu ngalo bw'ati. Abasajja bali mu nsi muno. Almuhimmu eyo hadithi tujja ono Hasani yabadde ansoyasoya ku bintu by'ennamugongo, tujja kubireetera ensonga zaabwe endala zikyatambula. Twagala kusisinkana bakulu, waliwo ne liqa gye baategese, katusoke tulinde ebiva mu liqa ye tulabe, then tuke tukomewo okwongera okunnyonnyola bw'anaabanga baganda baffe bagugubye. Waliwo yadde agamba nti mufuti yagambye nti yawagidde gundi bashuhada, nembagala tasobola kwogera, teri mufuti ng'asobola kyogera. Nembaga nze sisobola kakasa okujja nga neewuliridde, baadde baŋŋamba bugambi mufuti yagambye bashuhada tebalina buzibu okgendayo, nembaga tasobola. Muwaayiriza omusajja, teri tasobola kukyogera, ng'akyogera ati tekisoboka, tasobola, teri mufuti ng'asobola kwogera ekyo ekigambo, taliyo. Mwe muwaayiriza, njagala kuneewulire n'amatuuka. Almuhimmu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama aya yakka, si bwe tubadde nga Allah tabaraka wa taala asonyiye nabbi, si bwe kiri? N'asonyiwa ne baani? N'asonyiwa ne ba Ansari. Wano wenvudde bagamba nti basahaba, kuno kwe tuvudde ogenda eyo, min ba'di ma kaada yaziigu qulubu fariqin minhum, oluvannyuma lw'okubanga basahaba bawangaala ng'essaawa yonna emitima giringa egibabuukamu. Baavaako mu lutalo olumu, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayingira mu nnyumba ye n'anaaba, naye ava okunaaba bw'ati n'afuluma n'abagamba Jibriiru anzijidde n'atugamba nti la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza,
naga tewali n'omu mu mmwe Jibrilu atugaye mu ebitala mubisiza wansi bamalayika ba Allah tebannassa wansi bitala nabbi n'afuluma n'abagamba abange ekiragiro kati ekiriwo tewaba n'omu asaala eswala ya asiri okujjako ebasanga tulituuse mu Banu Qurayza lutalo ku lutalo ng'emitima saawona gibaceekeera mumanye ebitalo omusajja okumukutira mu maaso gwe n'olumba onomwe bamutta mu maaso n'olumba mumanyi kyekitegeeza abafu obalaba bitala mafumu kati Allah yasonyiwa basahaba oluvannyuma lw'okuwangalira mu mbeera ey'okuba nti essaawa n'emitima gibabuukamu bava mu kino bagenda mu kino wenvudde okuleta hadisi ya Abdillah ya Jarir ibn Abdillah al-Bajali nti nabbi yamusindika e Yamani agenda amenyewo ekyo kikaabatul Yamani ekyali kifuukidde abantu efitina mu hadisi eyo mulimu nti ekintu kyonna bwe kiba kigenda kufuukira abantu fitina naddala mu nzikiririza kijjibwawo na bujjibwa ekyo Imaamu Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz yakyogera agayo hadisi mulimu okutuyigiriza nti ekintu kyonna ekifuukidde abantu ekigezo bakijjawo bujja kati ate ku mulembe gwaffe baagala kuteekawo buteesi ekinaafuukira abantu ekigezo gye bujja bo ate baagala kuteekawo buteesi ekinaafuukira abantu ekigezo gye bujja toyina bw'oligaana basiraamu kulamaga ng'omaze okuteekawo amakula ng'obagaana ku ki baga ebibyo byakoma okutegerako kwali kukomaawo tayib Allah yasonyiwa basahaba abasenkanye nabbi n'abamutaasa oluvannyuma lw'okuba nti emitima gyali gikola ki buli lunaku ssaawa yonna gibateekera gibanga egigenda okuva mu ssaawa yonna Allah n'agamba nti thumma taaba alayhim oluvannyuma Allah nakkiriza okwenenya kwabwe n'abasonyiwa innahu bihim raufur rahim mazima ayi Allah kubo mukwata mpola ate musaasisi asonyiye nabbi ne bamuhajirina ne ba ansar buli aya yaddako wa ala thalathati alladhina khulifu Allah wa ala thalathati ne bali abasatu alladhina khulifu abayawukana ku bannaabwe bayawukana ku bannaabwe batya bayawukana mugenda mugazi wa Tabuk nedda tafsiri entuufu bayawukana ku bali abalala waliwo abajja nga bali 8 plus nga buli omu ayogera nabbi nze kino kyekyaŋŋaanya okugenda ettabuuki nabbi n'amugamba genda ebisigadde biri wakati wo ne Allah ebyomunda yabimanyi Allah akusonyiye Allah ajja kusonyiwa ebyomunda Allah yamanyi kati bano bo bayawukana tebawa excuses z'obulimba bo bayawukana ku bali ne boogera amazima nabbi tewali kyaŋŋaanyi kugenda ne baba nga bayawukana ku bali 8 aya we yakka eno Allah yasonyiwako bano bokka basatu bali bonna 8 n'okusoba abalimba nabbi bonna Allah nagaba muliro bana basatu Ka'b ibn Malik ne banne Allah naga nti wa ala thalathati ne bali abasatu abasonyi amakulu alladhina khulifu abayawukana ku bannaabwe hatta okutuusa idha dhaqat alayhim al-ardu ensire yabafunda walira Ka'b ibn Malik okutuuka okulekawo ne jama ng'amanyi obulungi bwayo naga nabbi takyagabadde okundabako ejjama wanyewaawo kaŋŋenda waka era yasaaliranga waka waliwo ka balukoni yali yateekawo yali yazimba ennyumba ye kalina ezedda naye ng'alina ka balukoni waasaalira fajiri awo wabweru n'atandika okusaalira waka solaasi Allah agamba nti okutuusa ensi be yabafunda walira hatta idha dhaqat alayhim al-ardu ensi yabafunda walira bima rahibat ma'a ittisaihi awamu n'obugazi bwayo kyekyo bima rahibat awamu n'obugazi bwayo naye nebafunda walira ensi eyinza okufunza nga ngazi naye nga buli wotambula olabanga abakulaba buli woyita oyagala kwekweka nga buli wali otula tosazolako naye nga tewali akulaba naye ng'ensi Allah agikufunda walizizza buli wantu otya okuyitawo nga bandaba nga Allah agikuddugawaliza efunze bweti buli wali osobola okulya tokyali awo oli otambula tokyata buli wali osobola okugenda buli wamu nga Allah ensi yabafunda walira n'obugazi bwayo wadhaqat alayhim anfusuhum n'emitima nagikola ki
najjo negibakolaki negibafunda walira. Wadhannu ne bakakasa alla malja'a min Allah illa ilayhi, nti tebalina we bayinza kuddukira Allah kujjako ate kudda buzzi gyali. Banga yasobola okugenda eri gye bamuyita ewa kabaka mulamba yamuyise naye bamanya nti luno eno engeri gye tulina kivaamu kino ate nakudda buzzi waani wa Allah. Ne bakakasa nti tewali we tuyinza kuddukira ate kujjako kudda wa Allah. Wadhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatubu. Obufunzo oyinza okugamba oluvannyuma ne beenenyeza Allah, Allah nakkiriza okukola ki? Okwenenyaako. Inna Allaha huwa at-tawwaabu rahim, kubanga Allah ye musonyi ennyo ate omuki? Omusaasizi. Allah yamaliriza ensonga eyo ng'agamba ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, ttaqullah, muti Allah, wa kunu ma'a as-sadiqin, mubeere aboogezi b'amazima. Mubeere aboogezi b'amazima, oba mubeerenga n'aboogera amazima. Kaabu buni Maliki, eno aya bwe yakka, bwe yali anyumya hadisi ng'akaddiya n'atera okufa ng'anyumiza mutabani we Abdallah, yamugamba nze sifunangayo kigezo kye nnali nfunye mu nsi muno nga okugezesebwa kwe nagezesebwa olw'amazima ge nayogera. Yagamba sifunangayo kigezo kye nnali nfunye mu nsi muno ng'ekigezo kye nafuna olw'amazima ge nagamba nabbi. Kubanga era bwe yatuuka n'agamba nti kale senga namulimbye, ng'awulira kisuse ng'ensi yonna emuddugali, senga namulimbye oba. Naye agamba amazima. Era n'alayira Kaabu bni Maliki kwolwo olunaku n'agamba bwe namanya nti Allah yamponya lwa mazima nalayira siryogera kigambo kya bulimba okuva kwolwo olunaku paka Allah lwalinzijamu omwoyo. Yagamba nga wabulayo akaseera katono, yagamba nti okuva ebbanga liri lyonna n'okutuusa olwaleero siddangayo kwogera kigambo kya bulimba kasita nakakasa nti amazima ge gamponya. Wa arju, era nina essuubi Allah agenda kunkuuma ne mu kaseera akasigaddeyo mbe nga soogera bulimba kubanga amazima ge gamuwa. Kaabu bni Maliki, eyo aya bwe yakka ku makya, basahaba baatandika okugenda okumuyozaayoza, bagendanga okumuyozaayoza. Olwaki? Olw'okuba afunye okusonyiyibwani nga kyekyebbeeyi kye yali afunye mu nsi muno. Era omu yasooka yadduka misinde ku fajiri olwamala bw'ati n'afubutuka n'ensolo ye, agenda okutuuka mu kkubo ng'alaba ensolo emukereesa, n'alinnya olusozi oluwanvu, n'agamba ya Kaabu abshiru bitawbatillahi alayka, Kaabu sanyuka, Allah akusonye. Oluvannyuma n'agiddako n'agivuga n'atuuka ewa Kaabu bni Maliki, n'amugamba munaye Kaabu, amawulire ag'essanyu Allah akusonye. Kaabu n'ajjamu engoye n'azimuwa ze yali ayambadde olw'okumusanyusa amawulire naye gamuwadde, n'avuga ensolo Kaabu n'ajja awali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era basahaba bamwaniriza nga buli waayita bagenda bamuyozaayoza, sanyuka sanyuka munaye, kulika Allah akusonyiye, kulika. Era waliwo ataayimuka kumwaniriza, yamuhogera n'amujjuka nti okujjaho gundi. Naye nga bamuyozaayoza bonna, nga bamuyozaayoza bamugwa mu kifuba paka lwatuuka awali Nabbi, nga ajja abayitamu atuuka awali Nabbi. Era bw'atuuka awali Nabbi yamugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba, ya Rasul, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Kaabu bni Malik, abshir Kaabu, sanyuka, bi khayri yawmin, luno lwe lunaku olukyasinza okubeera olulungi, marra bika, lwe wali oyiseemu, mundhu waladatuka ummuka, okuva maama wo lwe yakuzaala n'akuteeka ku nsiko. Luno lwe lunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi. Kyekirufudde olw'ebbeeyi? Kubanga Allah lwakoze eki? Lwamusonyiye. Yamga luno lwe lukyasinza okuba olw'ebbeeyi mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva maama wo lwe yakuzaala. Kaabu bni Maliki yabuuza Nabbi ekigambo kimu, Allah yansonyiye oba gwonsonyiye? Soka ombuulire Nabbi, gwonsonyiye oba Allah yansonyiye? Kati bw'obeera nga ffe
abawalimu bakawogo oba abakapiraawo ndowooza okirabaawo bw'obeera ffe ab'ennaku zino abawalimu olowooza ki ekiddako awo allah naye nabbi yamugamba allah yakoze eki namuga allah yakusoma Kaabu bin Malik nagamba emaali yange ya rasulallah njiwaddeyo nange kangisaddake olw'okwebaza allah kyankoledde nange kansaddako emaali yange yonna njiweeyo mukuulyawo nabbi namugaa nedda ate ekyo tokikola nakyo namugaa tokikola naye Kaabu bin Malik bamuyozaayoza bonna bamwaniriza musanyufu muzibu ne nabbi kuba Kaabu bin Malik yennyini yatuukaga nti ekyenyi kya nabbi nagenda okituukako nga kyonna kimyamyansa kiti nga nabbi musanyufu muzibu olw'okuba nti allah asonyiye Kaabu bin Malik ng'ekyenyi kya nabbi kyonna kitemagana bwe kiti ffe bwe tulaba munno ng'afunye akalungi ekyenyi kyo kwotegerera nti oyaniriza akalungi ke kukyusa feesi eyeddugala buddugazi ng'omuntu afunye akalungi onyiiga bunyiizi emitaafu negikwesala mu kyenyi olw'okuba gundi afunye akalungi nabbi yasanyukanga nnyo nga waliwo omu ku basahaba baafunye akalungi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asanyukira ku Kaabu bin Maliki olw'okuba allah akoze eki amusonyiye kati okusonyiyibwa allah tokiyita kigambo kya muzannyo kinene kyobula allah bwe yali akitukubiriza yakozesa lafdhu ey'okugamba mudduke mwanguwe wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wasaari'u mukole eki mwanguwe nnyo okunoonya okudduka emisinde okunoonya okusonyiyibwa allah wammwe wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum almusaara'u kimanyi okusaayirira musaayirire okusaayirira okumanyi mukwano gwange kwe kutya okutemerera okwanguyiriza wasaari'u mukole eki mwanguyirize ila maghfiratin min rabbikum okudda eri okusonyibwani lwaki allah atugamba kuteekamu ku supiidi liannaka la tadri tomanyi mata adrakatuka almaniyatun wahuwa almaut tomanyi okufa kugenda kutuuka koti wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe nnyo okunoonya okudda eri okusonyibwa allah wammwe wa jannatin arduha as-samawat wal ard n'okunoonya ejjana obugazi bwayo nga yenkana eggulu n'ensi allah atugambye okwanguwa okunoonya okusonyibwani nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam n'akitugamba ya ayuha nnaasu makulu ga hadith abange mmwe abantu istaghfiru llaha musabe nga allah abasonyiwe wa atubu ilaihi ate mumwenenyeze fa inni astaghfiru llaha wa atubu ilaihi fil yawmi 100 marra kubanga nze negayirira allah nemwenenyeza mu lunaku olumu lwokka nkikola emirundi emeka 10 istaghfiru llah fi'lu lamr alagira musabe allah okukola ki okubasonyiwa kati tunasonyiyibwa tutya allah abamanyi ne batuterawo amakubo nti bw'okola bino ebintu allah akola ki amakulu buli bagamba nti wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe okudda eri okusonyibwa allah wammwe amakulu mwanguwe okukola ebintu ebinaabasonyiisaani kati abamanyi ne babitumenyera ne batuwa ebintu 16 nti bino bw'obikola kyonna ky'oba okoze ku bino oba otandise okwanguwa okunoonya okusonyibwani kubanga bw'ova kuno ku nsi nga allah akusonye oba omaze okufuna ekyebbeeyi ekyasinga ebibbeeyi byonna abamanyi batuwa ensonga 16 z'oyinza okukola allah n'akusonyiwa omulundi ogwasembayo twalabako mmeka 4 si bwe kiri sekaseviiri esooka gitwalaba atawhid wa tarku shirk era abamanyi baga nti min a'zami asbaabi almaghfira okwawula allah n'okuleka obutamugattako bagamba eyo yensonga
ekyasinze okubeera ennene eri omuntu yenna anoonya okusonyibwa ani. Bannange, buli muntu yenna akyali ku shiriki, toyinaayo ssuubi lyonna wadde 0.001 senga ofiiraawo, toyinaayo wadde essuubi lyonna ery'okusonyibwa Allah. Era buli lwe boogera ebyokusonyiwa tebirina kakwate naawe. bw'oba oyagala Allah akusonyiwa, ensonga esooka tawhid, at-tawhid, kwawula ani? Sooka omwawule Allah. Wa tarku shirki, oleke okumugattako. Alhamdulillah, abantu basuula ekirungi, buli kaseera abantu basuula ebyawongo. Buli kaseera alhamdulillah kyekimu kyetwebaza kubyengera. Ate Allah akyasinze kuyisiza wano mu masijidi eno, buli lwe tusomeseza wano ne tubiraga wano, Allah ayisirizaawo ebintu byetamanyi ku ddaawa yaawo mu muzikiti. Era nagamba abasiraamu nga ndi wali enakasero ne mbagamba mu bifo bikyasinze okuba ne baraka mu nsomesa zaabyo muzikiti gwa Lidina n'ogw'enakasero, wallahi. Era amiru umma yaliwo nagamba ngo bwaganya naga Allahu akbar. Ekyo nze kabonero kenfunamu nti emizikiti gino abasajja abagizimba enniya zaabwe zaali nnungi. Era kyobola tulina okulwanira emizikiti gino gibeerewo mu mbeera yonna. Wallahi tulina okulwanira emizikiti gino gisigalemu. Abasajja abazimba emizikiti gino enniya zaabwe wallahi zaali nnungi. Golaba ekisenge ekyo, saizi yakyo, emyaka nebugenda saizi y'ekisenge bwetyo. Laba bye balengera emyaka n'emyaka, kuba nti kati olwaleero emizikiti gino gikyaliwo. Bawali bameka ababadde wano ne bagenda? Bameka ababadde wano sasa? Ne Seviri munaye naawe ogenda sinkya naye era ogenda naawe ogenda. Omuzikiti gusigaye nga gwo gukola ebyagwo. Abantu nga basudde wano wokka mu Ramadani tubaite tusomesa naye era nabo abantu badde batuyitira ebyawongo. Ate weewuunye Abaganda baffe bano ab'emitimbagano, wallahi daawa yaabwe jazaahumullahu khaira, daawa yaabwe ekoma wala. Abasinga kusuula ebintu ebyo abasinga tebalina mu Uganda. Agamba buganyiza ebyange ebiri wano, wallahi tugenze mu mayumba agatali 10 nga tebali mu Uganda. Nze ebyange ebiri wano, muwala muto nokano omuwala omutani yali amuyingiza ebyawongo, biri wano. Bulijjo lwoyogera mukyala twasanze ekyengera, olunaku ezo kyengera. Naye omukyala yakabya amaziga n'agamba, nze bulijjo lwe ntuula mu muzikiti baseeka ne basomesa ne bagamba omushiriku taba musiraamu, bulijjo mpulira abagamba nsi olwaliro mumaliridde oba kufa oba ki, mutwale ebyawo. Akuba emotoka atenjire seri ku Siddiq, twali bireesenda wa Hasani n'abikolako emikolo. Naye mu ebiri mu motoka nakati. Masaka twagenze Masaka ku Lwokusatu lwa wiiki eyewedde. Naye ne tujjayo. Wali omugana waffe bali Japan, era ku Lwokusatu olwo ku makya nagaba bino ebyokwetambulira, nina gye nayita tambula. Naye mu ntaasa abantu basuula lwa ddaawa eno. Tobola abagivumirira tebamanyi bulungi bwa gyekoma. Abaganda baffe ab'ebyuma ebyo wallahi emisomo gyabwe bagituusa wala era gigasizza umma. Newankubadde nabo balina obuzibu batuleetera, ate oluusi ensuna netusitukira netuvuma netumalamu akajanja. Naye naffe tujja kuwuliriza ebyo bivumo. Kasa tumala twogedde mazima, tewali kigambo kitugenda kuwuliriza ku bivumo by'abantu, tewali. Even ennaku zino bali kuseka wange endawula, naye bamuli bubi ennaku zino. Kati nange ndi mukama oli mulaba nga nti otyo wali emakka ng'oseka nga nze banvuma. Kakati naawe kokiwulire bavuma, ayagala kwasa muzindaalo.
bavumane bwe bavuma tebamumanyi oyo omusajja ffe twalaba ensinga emuvuma naye ng'alina kyafaayo afaayo akati naye bamuwa amagi ki bibuloka buli kimu daawa bweto bweyina okutambula kubanga tosobola kusanyusa bantu bonna ate obubuzi nabwo bulina okubaako ababulwanirira nabwe tolooza tebaliiwo wabula ekigambo ekikulu kye nayize bintu bino nayizeemu ebintu bibiri ekisooka teri kizibu lusozi gambalagala nga kulwanirira bubuze olwo lusozi gambalagala okulwanirira obubuze abalwanirira obubuze bakozesa buli kisi kyonna buli kyonna bakikozesa oba kuvuma oba kuwemula oba kuwayiriza oba buli kimu bakikozesa omuntu alwanirira obubuze wallahi aba ku bunkenke ne waba asomesa wano oli najja wa bodaboda bodaboda nagipakinga wali najja n'atuula n'amutunulira mu maaso bw'ati ng'asomesa naye muka n'agenda oyo naye atandika omweraliikirira kati oyo lwaki tatudde ne musomesa kati agenda wa ye n'amaani agamba oyo byasomesa bifo owa bodaboda atandika okumuwalana seeka ng'awalana omusajja wa bodaboda ye yevugira bodaboda naye amanyi oyo byasomesa bifo tamwagala oba mutemi wa nnyama oba mutemi wa byennyanja ng'ayize n'ettawuli ery'ebyennyanja n'asaalawo n'amutunulira ng'asomesa bwati n'atambula atandika okumweraliikira buli lwamulaba kubanga buli lwosomesa ebifo obeera ku bunkenke owaayiriza abantu obateekako obutujju obateekako biki olabe ng'owangula manno obateekako n'ebintu ebiyinza obbasisa enkya olw'okuba onoonya okuwangula olw'okuba onoonya okuyimirizaawo ekikyo ensonga nagiyize mu bintu bino buli lwosomesa ebifu obeera ku bunkenke oyiya obukodyo ne ahadisi ezirikirya ne ayati ezinyonyola eshariya tezeetagisa bukodyo era olyayogera nassu ngaeri kiriya nnyo n'agivunulira abantu n'agenda hadisi eri kiriya nnyo n'agivunulira abantu n'agenda naye oli nannyonyola nenkera nannyonyola kino n'aweta bwino n'agira bwati n'akyusa la ekyokubiri hidaya obuluŋŋamu nakirabye wahatta ne mbasiraamu bennyini ne mbawalimu bennyini hidaya ey'okubeera ku manhaji entuufu naye ebeera tawfiiqi ya Allah ebeera tawfiiqi eri mu bigabwa hiba min Allah nga bwolaba abasajja abatali basiraamu tolowooza mbu abasajja abo tebategeera abakyala abatali basiraamu tolowooza nti tebategeera mulimu abagezi abazibu mulimu baprofesa nga bagezi bazibu world wide naye nga hidaya y'obusiraamu ne bwomulaga tabitegeera kubanga eyo hidaya Allah takoze eki tagimuwadde kati ne irimu entuufu okusomesa ebituufu okubeera ku manhaji entuufu eyaliko nabbi ne basahaba be nakyo hiba era tulaba omusajja n'omusekerera nga gweredde mu sepiki ya piraawo tomusekerera nnyo Allah ayinza okuba ekyo kyeyamusalirawo ng'agenda kusoma ku bakyamu awangaale n'abakyamu paka lwalifa ng'alwanirira bikyamu nga Allah hidaya teyagimuwa wallahi olina okwebaza Allah okubanga oli ku manhaji entuufu eyaliko nabbi ne basahaba be wallahi okyebali Allah era omanyi nti eyo nayo rizqu Allah agiwa buwi bwayagadde omusajja abeerawo nga si musomi talina naki naye nkagamba ebintu byabo sijja bitwala kantwala ebyabo ebeera hidaya rizqi hiba kirabo Allah akiwa buwi muntu olinaaba nga ye buli wabikula bwati Qur'ani alabamu ayati zayina kuvunula nti zirwanyisa mazima nakuyimirizaawo obubuze nga buli wakwata Qur'ani ye zaalabamu omanya nti wallahi omusabirangako omuntu oyo Allah ayinza okuba oli yagamba nti bwenkugeredde ekyo kubanga waliwo abajja okufa nga bamubtadiu ngera babonerezebwe olw'ekyo ngera balina okubeerawo okitegedde waliwo abalina okufiira ku ekyo nga Allah kyeyabagerera era ababonereza olw'ekyo
olw'okuzuula mu ddiini ye nga balina okukifiirako era Allah ababonereza olwekyo. Kati idhan ne tawhidi bw'atyo bw'ali. Allah alungamya abantu nga sinamuwalimu naganze mbitegedde shiriki musudde n'olwaleero famire yonna nemuyimukira naga nedda nembisudde. Olwekyo buli anoonya okusonyibwa Allah ensonga gy'oba weekwatako esookera ddala kwawulani Allah kwatandikira okukusonyiwa. Ensonga ey'okubiri gye twalaba al istighfar bwe kyali gwe kennyini okwesabira ani Allah okukusonyiwa n'ofuna akaseera n'omwegayirira n'omuga Allah nsonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa buli lw'omwegayirira ne bw'aba shiriki n'omusuula akusonyiwa. wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim. Mwegayirire Allah okukola ki? Allah yennyini yatulagira mu suratu al-Baqara aya 199. Mwegayirire Allah okubasonyiwa kubanga Allah musonyi era musaasizi. Ezo hadisi twaziraba ayati ezikwatako y'ensonga. Ensonga endala gye twalaba attaqwa okutyani bw'otya Allah akusonyiwa. ya ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim. Mu suratu Furqani aya 29 al-An'am suratu al-Anfal. Abange mu abakkiriza bwe munaba mutidde Allah yaj'al lakum furqana Allah jabbateerawo okwawula amazima n'agatali mazima. Buli muntu yenna ayagala ng'ebintu by'abawalimu bikutabula sooka oteeke mu mutima gw'okutya Allah gw'osooke weefuule omuntu omutya Allah then Allah ajja kukuteerawo engeri gy'oyawula amazima n'agatali mazima. Ekyo nkikuwadde gwe oba oyagala okwawula ng'olaba bikutabula oli asomesa kiri n'aleeta n'obujulizi naawe n'olabira nga alinga ali ku kituufu ate no n'ayogera kino naye n'aleeta obujulizi naawe n'olaba ngeri ali ku kituufu. Bwe kyoba osooka okukola weeteeke mu mutima gw'okutyani Allah. Bw'oneeteeka mu mutima gw'okutya Allah, Allah ajja kwawulirawo agambe nti kino si kituufu, kino kyekituufu. Ensonga nayo twagiraba mulundi ogwaggwa. Ensonga ey'okuna twagiraba sekasiviri twakoma ku yakusatu ey'okutya Allah gye twakomako. Naam, kubanga okutya Allah waliwo byokola ebiraga nti otya Allah. Kati ng'okusala, okusala kiraga omuntu atya Allah. Okusala ebisolo kati tugenda mu dhuhiya omuntu neyeteekateeka n'akwata essente ze n'agula ensolo n'akolani n'akola ki n'asala ekisolo kye. Ekyo kabonero akalaga nti oyo omuntu akola ki atya Allah. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu suratu al-Hajj naga lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bino byetusala tanoonyaamu ki tayagala nyama wadde ki omusaayi wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kyabanoonyaamu kola ki kumanya baani abamutya. kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Allah bw'atyo yabanguyiza ebisolo ebyo litukabbiru Allah mubeere nga mumutendereza n'okumugulumiza ala ma hadakum olwekyo yabalungamya nakyo wa bashiri al muhsinin era sanyusa abalongoosa. Idhan okutya Allah ofuna okusonyibwa Allah. Ekyokuna addu'au ma'a raja'i al ijaba. Bw'oba oyagala okusonyibwa Allah ofuna okusonyibwa Allah nga basahaba kwe baafuna addu'au okusaba Allah ma raja'i al ijabati awamu n'okuba ng'olina essuubi nti Allah ajja kwanukula. Saba Allah ng'olina essuubi nti Allah ajja kwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala mu hadisi al-Qudusi ya buna Adam wange omwana Adamu innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala uba. Allah yagamba ya buna Adamu wange omwana Adamu innaka ma da'awtani nga bwonsaba wa rajawtani ng'oninamu neki n'essuubi ghafartu laka ala ma kana minka wala uba. Nkusonyiye ku ebyo byonna byokoze nga sina kyenfudde.
nkusonyiwa Allah bw'omusaba ng'omuyinamu essuubi akusonyiwa ku byonna ebivudde mu ggwe byonna by'okoze mu bulamu buno obw'ensi bw'oba tonnaba kuva ku mwaliro gw'ensi kasita omusaba Allah akusonyiwa byonna by'okoze nga talina kyafuddeyo. Wayadkhulu fi dhalika abamanyi bagamba muyingiramu ne mukusaba du'aul walid liwaladihi au du'au alwaladu liwalidihi, omwana okusabira bakadde be, so okusaba okwekikungo okwokuŋŋaana okwokumala okukalirira amataali n'okuleeta akabaani n'okulonda omuceere n'okugolola engoye n'okuteekawo okuleeta kulaani okuleeta emizindaalo okuwayalinga amataala sookwo okusaba ate si kuno okusaba okw'abamaseekeera muleete ssente buli ayagala okusabira taata we leeta ssente wano kusabire taata we, buli ayagala okusabira maama we leeta ssente wano, so okwateera kubanga okwo okusaba okwo okw'abamaseeka kwe baatandikawo tebalina gye bakujja mu busiraamu. Era kati tugenda mu biseera bya hijja, baganda baffe basitula essaawa yonna, tukubira omulanga guno ogutakungula bamaseeka abaakola ekikolobero omwaka oguwedde ekyokutambula mu Arafa nga muyita mu ttenti z'abannammwe mugenda mukoola bahaaji baabwe, mujje tubawe edduwa, temukiddamu ekyo mukikomye. Kubanga buli abatwala abantu e Makka bangi bakomplainize ku kintu ekyo nga baŋŋamba weewuunya n'abatali ku manhaji gye ndiko nabo baga nti ekyo watukoledde makula bakiŋŋamba. Mulimu baseeka abeefuula bannampulira zibi ab'e Uganda nga mu Arafa bagenda bayitanga mu ttenti z'abannaabwe, jjukira buli omu alina gurupu mwe yagendedde, naye gw'olaba otya nga seeka ali kukadirisa ka ttenti w'oli abaagala edduwa mujje, abaagala edduwa mujje, ng'oli agenda ayitamu mbw agenda akoowoola abaagala edduwa mujje, abaagala edduwa mujje, abaagala edduwa mujje, nga oba abatwala wajja abasomera edduwa. Ebyo bikolwa bya kifuusa. Gwe banno batutte abantu baabwe, ekyo weewuunya abasajja oba basalafu oba si basalafu, buli atwala abantu e Makka alina akaama kankuba ake yankubira akasimu, oyo abasajja batumalako emirembe nga bahaji baffe tutangira batangire tukubirira bakubirire bane abasajja baabo temufuluma temugenda batwala abantu mujje tugende tubawe edduwa wano. Omuntu ali Makka oyagala kumuwa dduwa wawe oyagala omuweera kasonda kiko omutwala mwako omuzizike. Muve ku bantu abantu mbalekere Allah waabwe, bantu mbalekere beesabire. Allah yagala abaddu abamusaba bo bennyini. Bane temwefuula babbulooka badduwa, tubeegayiridde mu mbeera ennungi mu mutima omulungi. Abaddu mbaleke beesabire Allah waabwe. Allah aga wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange bwe bakubuuza ku nze Allah waabwe, fa inni qaribu, nze ndiki? Abaddu bange bwe bakubuuza ku nze Allah waabwe, fa inni qaribu, bagaye ndi kumpi nabo, ujibu da'wata da'i, nyanukula okusaba kwoki kw'omusabi yenna. Wulira kwagamba ujibu da'wata da'i, nyanukula okusaba kw'omusabi yenna. Tagambye nyanukula okusaba kwa seviiri, tagambye ng'asabidde abasiramu, tagambye nyanukula okusaba kwa gundi. Kasita oba ng'oli musabi ayanukula okusaba kwani? Kw'omusabi yenna. Idha da'ani, bw'aba akoze eki? Teweekika wakati wa dduwa y'abaddu na Allah waabwe. Abaddu mbalekere enkolagana yaabwe naani? Ni Allah. Naye ffe ne twefuula okuba nti ffe tulina okusabira abantu buli we babeera. Bali mu Arafa gw'olina obbasabira, bali wano mu tawaafu gw'olina obbasabira, bali ku tawaafu gw'olina obbasabira, bali ku sa'i gw'olina obbasabira. Otudde nabo mu mmotoka, nabadde ne haji mu mmotoka nga muwe edduwa, nabadde ne gundi nga muwe edduwa, nabadde ne gundi nga muwe edduwa. Edduwa muzijjawa ze muwa abantu? Muzijjawa edduwa muzisuubula wa ze muwa abantu? Ate ne mubasolooza kuba muba nga abaasuubulidde ddala eyiyo ya $300. Waliwo yanga nti ye bamugamba eyiyo ya $2 gwe yiye ejja kuba ya $300. Eyo yanjawulo, ez'enjawulo eza layisi, ezimu tuziwulira ku leediyo, okuba essimu ku leediyo ne bagamba gwe eyiyo ya wano mu leediyo, ku leediyo weekoma. Eyiyo tugenda kuweereza seeka ali e Madina ali ku Kaaba, eyiyo ya ku Kaaba. Bw'oweereza emitwalo 10 eyiyo ebira ya ku Kaaba, bw'oweereza entonotono eyiyo ya mu studio awo. Ebyo natubiwulira ku mulembe guno.
ebyo natubiwulira ku mulembe guno waliwo abasiraamu basalidde ku muzikiti guli kumpimpi awo ku makindi awo saidi awo bangambye twabadde mu jjuma naye yabadde nga gamba babagita misa twabadde nga bali mu saavisi yabalokole omuwalimu kyeyabakola nafuna abantu bangi nga buli avaayo kyagamba nga omuwalimu bwe yewaana nakava emakka nina ennaku 40 ng'edduwa zaanukulwa ab'emitwalo 5 mwe bamusooka ababiri mu ddeeko ab'omutwalo mu ddeeko buli avaayo nga nti twabadde muli nga tulinga abali mu kyaki yabalokole ng'omuwalimu kyatukola ab'ennamba y'essimu mumuteekeko ne ku nnamba y'essimu abalala ne babasolooza ne Qur'ani bazitwale mu muzikiti gwa nabbi babaguzisa ne Qur'ani bazitwale mu muzikiti gwa nabbi kuleeta sente okulira Qur'ani tugiteeke mu muzikiti gwa nabbi ya akhi Qur'ani z'omuzikiti gwa nabbi zibeeramu ezimu ne zibazijjamu nga tebazisomye nako bakira zisiimula buli kaseera zivaamu ne bateekamu endala ojje ebutambala Qur'ani ogitwale mu muzikiti gwa nabbi lwaki mudingisa abasiraamu Qur'ani bagiraba nezotaddemu gwe bazijjamu kubanga baliwo abalimba abadeeka abayima bazigula baziteeka ne bazijjamu ne baziteeka mu box ne bagenda bazigaba ezaabwe zizina okubeera mu zibataddemu bwe oteekamu eyo bagenda bazikuŋŋaanya luli agenda ayita mugazijjamu naye ne bakugusisa Qur'ani kino kirabo kya Haji byekwanso Sulaimaani ow'ebutambala nange ntadde mu muzikiti gwa nabbi babaguzisa Qur'ani mubazitwale mu muzikiti gwa nabbi okukunnaku dyekadeeka bantu kufunira mu ddiini eddiini gifuula kamasu na katego abasiraamu mwe temwetegerera gwe tusobola kusaba Allah omusiraamu n'abafutubbalako mu muzikiti bwatyo abaagala edduwa ey'emitwalo 5 abaagala edduwa ey'emitwalo 2 abaagala edduwa ey'omutwalo abaagala ey'ettaano ndeeze binusu babigoba lwaki odyekadyeka abasiraamu todyekadyeka basiraamu abasiraamu baleke basinze Allah baleke basabe Allah tobatuusa Makka n'obabuulira mbu gwe olinawo obufu obw'enjawulo bw'ogenda obbatwala obawe edduwa ez'enjawulo obufu obw'enjawulo buli luddawa gwe wabuyiga otya gwani yabukubuulira ilmu lmaknuuni irimu ey'ebuziba wagijjawo etegeera obufu obwo obw'enjawulo kubanga irimu y'ebuziba bagita ilmu lmaknuun irimu ey'obuziba waliwo baseka mubalina irimu ey'obuziba ebakwekulira obufu obw'enjawulo abantu ne babeera emaka nga batiisatiisa gwe tambula nange kigere ku kigere waliwo yagamba nobaga nti oyinza okulinnya Ibirisi we yalinnya n'ofuna ekikolimo okuva mu Makka oyinza okulinnya Ibirisi we yalinnya n'ofuna ekikolimo okuva e Madiina tambula nga bwe ntambula nze seekawo kigere ku kigere wenkutwala kweganga alinga embuzi gye bakutte ku muguwa bwe bati n'ebyo byonna byonna byogera bawalimu abakatemba ab'emizannyo abaagala eddiini okugifuula okupakasa eddiini tetulina kugifuula kupakasa eddiini tukulembera abantu ebigendo bibakasa ebinaatuusa hijja yaabwe tubalage ebirungi ojja kufuna bwona obalaga ebituufu ojja kufuna okusinga obubadyekadyeka naye n'olusolooza mu bantu sente Uganda mu muzikiti abantu emizikiti ya Uganda tegirina Qur'ani nobaga nti ozitwala bannange katemba ali mu nsi muno kati bwe twogerako nga bo bavaayo bekalakaasa nga bafunako n'ababayambako okutuvuma ne bwe munanvuma olunaku lwe banteeka mu jeneza nze sifuddeyo nga banteeka mu jeneza nga guvuma tukiwonye nga alhamdulillah sifaayo abantu mubaleke basabaani Allah waabwe direct towekikawo wakati wayadkhulu fi dhalika muyingiramu aki abaana okusabira bakadde baabwe naye mu nsabiro eri ku sunna tetulina kumala kuŋŋaana omala okusaba n'osabira mukaddewo ekiro n'omusabira baina al adhan wal iqama n'omusabira olunaku olw'ejjuma n'omusabira buli wonna oyagala okusabira mukaddewo gwe lwaki mukaddewo olina kumala kuyita seeka seviiri nesimanyi lwaki olina kumala kuyita seeka ne transport neweeraliikirira ebitaliimu empombo enkoko nam nabbi sallallahu alayhi wasallam yaga nti idha mata ibnu adam inqataa amaluhu illa min thalathi omuntu bwafa byonna bye yakola mu nsi muno aba tatakyafunamu okugjako ebintu bisatu
wadhakara minha mbeyogera au waladin salihin yad'u la oba okubanga yaleka omwana omulongoofu ng'akola ki bani ne hadisi eno egaana basseeko okutuyingirira eno hadisi yenyi egambye au waladin salihin yad'u la obanga yaleka omwana omulongoofu amukola ki si yaleka omwana omulongoofu ayita basseeka ne bakola ki hadisi erikiriya kyomala okukyangacanga kubi mu ddiini kati hadisi yino erikiriya naye kati era osinganga omuntu agireetamu obukodyo au waladin salihin yad'u la kale ayinza okuleeta basseeka nga yalaba edduwa zaabwe ziri kumpi naani okufuna imaamu nakusabirako kikkirizibwa okufuna omusajja omulongoofu nako atawassulu biduai rajulin salihin byonna bikkiriza kati obuda nga olabya ddala bukodyo hadisi erikiriya au waladin salihin yad'u la oba yaleka omwana omulongoofu akola ki so omwana omulongoofu apangisa aba naasaba edduwa bwolaba bwekyogera oba omwana omulongoofu amukola ki amusabira gwokusabira mukadde okyetagisa ki olowooza kitagisa mafuta olina kumala kulonda piraawo ate okuliisa emmere ate ki byonna birungi okusoma qur'ani wano olaba nabbi agambye oba mmale okuŋŋanya qur'ani musome wamma ekyokutaano buli muntu ayagala okusonyiyibwa ani Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutaano n'ekyomukaaga byensembyayo ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam nekino ate kikatiriza kiri ekisoose ittiba'u rasul buli yenna awulira ng'oyagala okuva kuno ku nsi nga Allah akusonyiye buli muntu yenna anoonya okusonyiyibwa ani goberera ani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yatulagira era n'atuwaniriza zaakyo yagamba qul in kuntum tuhibbuna Allah bwe mubanga muwulira ddala Allah mukola ki fattabi'uni mungoberere nze nabbi Muhammad yuhibbukumullah Allah ajja kukola ki Allah ajja kubaagala yuhibbukumullahu Allah ajja kubaagala wa yaghfiru lakum dhunubakum si kye tunoonya abakole ki abasonyiwe n'ensobi zammwe ebyonono byammwe basonyiwe wallahu ghafurur rahim kubanga Allah musonyi nnyo ate muki musaasisi kati buli anoonya okusonyibwa Allah buli kyokola sooka onoonye kino nabbi yakikola bw'atyo kola nabbi yasala bw'ati bw'oba osaala yasiiba bw'ati bw'oba osiiba buli kyonna nze simanyi muntu kyakaluubirirwa buli lw'omugamba nti goberera nabbi simanyi muntu kimukaluubirirako kyekyo ekigambo oba omuntu kimukaluubirirako kyekyo goberera nabbi kati mmwe kyogamba buli kimu mugoberera nabbi kati egyo emizindaalo lwaki temugijjaawo bwe muba mugoberera nammwe nabbi nabbi yasomesezako muzindaalo kati obwo bukodyo obwo oleeta bukodyo obwo bukodyo abo atandise olwo bukodyo Sheikh Nuhu Abu Najiba yagambye mu nabbidaa ta challenginga na bujulizi ya challenginga eva na bukodyo buba bukodyo tolaba wano kati bwogira bwoti eno ayo bwogikola otya kati neno hadisi bwogigatta neno tolaba wano kiba tekijja wano bukodyo ate obukodyo obwo bugwayo mangu bugwayo mangu nasigala mu bbanga naye ayat alqur'aniya alahadith annabawiya zote zigwayo Allah agamba bwati kale tetuganye wadde Allah agamba bwati naye kati bwolaba eno aya tolaba eyinge yakirema gundi e Makka kati bwogatta hadith eno tolaba ngeno teyinza gana kino kukolebwa ate kati kino obo kivuunula otya obo bonna bukodyo obo buba bukodyo obo bukodyo ayati zibakira tezagala bukodyo ahadisi zirikira tezagala bukodyo omuntu okumugamba nti yakugoberera nabbi ekyo kyokka kimutabula okyogamba buli nabbi kyatakola ekyogamba yahi goberera nabbi talina kintu kyeyatulekera kyeyalekayo ng'alabye kirungi okujjako yakigamba umma talina kyeyalekayo ng'alaba kibi kijja kukosa umma okujjako nga yaleka akyewazizza umma naga kino temukikola buli kyeyalaba nga kirungi nga kigasa umma yaleka atugambe kino mukikole natukaga faman ragiba an sunnati
falaysa minni, anaava ku nkola yange tajja kuba bwamufu. Kati kikyoyagala Allah naga alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. Eddiini Allah nagikomekkereza nagamba eddiini ejjudde ekomekkerezeddwa, buli kyemwagala mu busiraamu kiweddeyo. Wallahi ekitaali ddiini ku mulembe gwa nabbi n'ogwa sahaba n'ogwa battabiina tekisobola kuba ddiini ku mulembe gwaffe. Twagale tugaane ekitaali ddiini ku mirembe egyo egisinga obulungi tekisobola kuba ddiini olwaleero. Ne bweba etuluma nnyo tosobola kunkakasa nti twagala nnyo eddiini okusinga abantu abo. Buli kyonna kye tukola ng'olaba tebakikola, law kaana khayra lasabaquuna ilayhi, singa kyali kirungi be baali kisooso kikola. Buli kyonna kyolaba nti kirungi mu ddiini, singa ddala kyali kya mu ddiini nga kirungi, lasabaquuna ilayhi, be baali tukoze ki? Be baali tusooso kukikola. Kubanga nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallam yabasomesa buli kirungi kyonna ne bakimanya, buli kibi kyonna n'akibewaza, n'ebiina fitina n'abibabuulira nti kino ne kino ne kino ne kino fitina. Kati idhan okuteeka mu ddiini ebitaliimu lumbe lwa kirago, lumbe lwa kirago okuteeka mu ddiini ebitaliimu. Kyovola ku kiyama nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aliba anywesa abaamugoberera, waliwo ogubinja ogugenda okujja nga nabo bajje ku hawdh banywe ku luzzi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga abamalayika babakuba nga bajja naye nga babakuba bukubi bwe bati. Kati nabbi wali balaba agenda kulaba nga mutuufu basiraamu bennyini, agambe abo bantu bange mbaleke, bantu bange abo nga ddala nabo balaba basiraamu. Nabbi bamugambe innaka la tajri ma ahdathu ba'daka, bwe tomanyi biki bye baateeka mu ddiini oluvannyuma lwo, bwe tomanyi biki bye baateeka mu ddiini, ng'omusango gubavumanyisa ogubagaana okunywa wali kuteeka mu ddiini bitakola ki? Bitali byamu. Innaka la tajri ma ahdathu ba'daka, tomanyi biki bye baateekawo oluvannyuma lw'okuvaawoko. Ako nako kabonera katulagira ddala nti eddiini erimu abateeka ogiteekamu ebitali byamu, balina okubeerawo. Ne bwe beewozaako batya, bwe baba bamanyi okwewozaako balina akalimi akeewozaako kukamala. Ne bwe baneewozaako batya, nabbi yaleka abalanzi nti wateeka okubaawo abateeka mu ddiini y'ebitali byo. Innaka la tadri, bwe tomanyi ma ahdathu ba'daka, biki bye baateeka mu ddiini ng'okoze eki? Ng'ovuddewo. Nabbi bw'aliwulira ekyo, nabbi naye agenda gamba suhqa liman baddala ba'di, muyise wala eri buli yenna yakyusa nga nvuddewo, nga babakulugusa nga batwala kuteeka mu ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah gye yamutuma nayo ebitaliimu. Kati okugoberera mutabaatu rasul we wali saadatu dunya wal akhirah, okugoberera nabbi buli gye kyeyagamba kyeyasomesa, enkola ye, ensaala ye, we wali okwesiima okwensi n'okwenkomerero. Ekisembayo ebirala tujja byongerako wiiki ejja. Ekyomukaaga biidhnillahi tabaraka wataala al infaaqu fi sabilillah fi sarra'i wadharra'i wa kadhmi alghayz wal afwi ma'a alqudrati. Buli muntu yenna ayagala okusonyiyibwa Allah, dine ekkubo nali alikwate ery'omukaaga. Twagala gali amakubo ameka? Al infaqu fi sabilillah, okuwaayo mu kkubo lya Allah, fi sarra'i wadharra'i, mu mbeera eyaki? Mbeera ey'akazigizigi n'embeera eyaki? Embeera ey'essanyu. Waliwo abaddu Allah nga yabawa mu bisifaati zaabwe, mu bitendo byabwe, nga yawaayo lwafunye ne lwatafunye. Mu biseera abantu bonna nga bakaaba school fees, kubanga Uganda tulina ebikwate byaffe, buli season tubako kitukaaba ekitulemesa okuwaayo. Ebiseera bya school fees lubeera luyimba ku mimwa gy'abaddu. Biseera byaki? School fees.
school fees atuli bubi ebyo biseera bibeerawo biseera ebirala byaki bibakaaba ennaku enkulu January wanyi sente zirabika mu January aliyaga Allah takaba sene mu January abamuzibu January kubira abantu bateekawo ebiseera seera ne bateekawo n'obugombo olaba sente nene mu bantu omanya temuli sente obugombo bukawaidi obutali butuufu olaba sente nene mu bantu tomanya temuli sente mu bantu abantu Allah tabaraka wa taala yatugerera nga mu mpangala ze tulina okuwangaala toyina kubanga buli lunaku olina okufuna sente si buli mwezi tolina okufuna sente olwaliro osobola okufuna enkyano tokola ki ate gwe lwotofunye waliwo Allah gwakoze eki gwawati Allah bwatyo asobola obutakuwa wiiki n'eyokubiri ate mu yokusatu n'akuwa ezikavalinga emyezi 3 katobeerawo ng'oli ogasijja kuwa akatono k'oyinako era kenyini k'oba owaayo k'oba oyamba oganzina waddeyo jjo n'olwaleero ekimu kyobalaba Uthmani tujja mugaziyaako wiiki ejja biidhinillah Uthmani ebimu ku byamufuula owa waggulu n'okufuna ekitendo ekyokuba nga nabbi yamugamba toyina kyogenda kukola okuva n'olwaleero kikose ewa Allah ekyo nabbi yakyogera ku Uthmani ng'amaze okuwaayo omugazi wa Tabuk oba nga amaze okujahaza jaisha al-usra nabbi yamugamba toyina kyogenda kukola okuva n'olwaleero kikose ewa Allah ebyafuula Uthmani okuba ow'ebbeeyi kwali kuwaayo kati okuwaayo tekuliko nti tuwaayo mu biseera ng'oli bulungi oli wobonoonye ennyo sente ennyo ate itiriza okugaba katono koyina anfiqun nunfiqu alayka waayo naffe tukuwe gaba nawe tukuwe wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairu raziqin tewali kintu kyoyinza kuwaayo okujja nga Allah akusikizaawo ekirala ate nga ye mugabi asinga okubeera omulungi Imaamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba min asbaabi jalbi rizqi ezimu ku nsonga abamanyi bonna ze beegattako n'atuuka n'okugamba muslimuhum wa kafiruhum fi maana kalamihi yagamba nga yo bagyegattako oba basiraamu oba si basiraamu bitajiriba nga bagezesangezese omuntu asinga okugaba omuntu gyakoma okugaba gyakoma okugabirirwa ekyo Ibn Qayyim yakyogera yagamba bitajiriba ekyo abantu bakyegattako bonna oba musiraamu oba si musiraamu yagamba muslimuhum wa kafiruhum abasiraamu n'abatali basiraamu ekyo bakyegattako ne bwolaba mu basajja abatali basiraamu abalinamu akalembereza bw'obeetoloola bagabi nnyo omuntu gyakoma okuba omugabi ennyo Allah gyakoma okumugabirira kubanga Allah ekyo yakyeyama omuntu gyakoma okuba omugabi Allah gyakoma okumugabirira abantu abamu tebagabirirwa bulungi olw'okuba nabo bennyini baki bakodo Allah naye n'atamugabirira bulungi olw'obukodo obukodo buziba riziki emigabo gya riziki gizibikirwa olw'omuntu gyakoma okukodowala ennyo okunyiga ennyo n'afundawaliza n'abantu baabawaka ali mu kutereka sente ali mu kunyiga senanyiga n'abantu baabawaka nga tebalina bwekyusizo ku sente ze ne batuuka okubanga basooberera nsooberere ng'agenze mu kinaabiro kunaaba nenagwa muwadete nakutegula naye nga mukyala oyo akutegula kubanga embeera wagikalubya nnyo n'oletawo ate baaliwo buli mulembe babaawo ne ku mulembe gwa nabbi waliwo omukyala eyajja bamuyita Hindu n'amugamba ya Rasulallah inna aba Sufyani taata Sufyani rajulun shahid musajja mufuta walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi era okumanya mufuta ne bwaba mpa zakulya waka tampa zimmala n'abaana gaba balya kanaana akibiramu wakasanvu olukaaga
namuga weyiye gatta wa wasigadde gwe tofissa omukyala biki yiya panga yogera abaana aba yamuwabire wannabi namuga okumanya omusajja mufuta ne bwaba mpatampa kimmala naki n'abaana bange n'agamba illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam okujjako kemba ntoddemu nga tategedde kigeyaziina nga basobola n'okutoola muna atategeera era abakyala bangi bagwa mu makanzu gaffe ogenze mu kinaabiro n'akutegulako zategudde n'amayanja agattiriza okwenkya ate abasajja abafuta ennyo ne waleti n'agenda naye mu kinaabiro n'agiwanika waggulu bwako bw'amanya bamutegula agenda n'agiteeka waggulu bannawe oba oyiseewo waleti bw'amanya nti bamutegula agenda naye mu kinaabiro sabbuuni ayanguwa mangu omujju mu maaso bannange basiraamu enkola mwagijjawa kiki ennyo esente muzaagazaaki ezo zibatusako amapuresha gajja kutta olw'esente waletiyo wansi mu pino ogenda okwebaka yensookayo anedda oyo omusajja Abu Sufyaani Hindu yamuwabira bannabbi namuga nabbi nzijemu nzikirizibwa okujjamu ngende mu maaso naye enkola ntoolemu nga tategedde sijabaga nti yamuddamu munnange ali muhimu okuwaayo mu kyama ne muki ne mu lwatu manya mu mbeera y'akazigizigi ne mu mbeera y'essanyu bw'oba oli mwavu waayo akatoneera kendeeza ku kyobadde owaayo bw'oba obadde bulungi waayo okwera kingi oba tofunye bulungi olunaku luganye era waayo akakatini wiiki namba tetambudde bulungi waayo akakatono bw'eba etambudde bulungi waayo okusinziira ku ki waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah subhanallah wila ne aya eyo sokompe ne Qur'an someyo aya yenyeyo girabe Allah atuwa gundi principle mu kuwaayo Allah tabaraka wa taala n'atuwa tawjihi atulungamya ne mu kuwaayo tagambye bukodowazi ogirabe aya waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah waman qudira suratu talaq Allah wila bwe yagamba liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi Allah bwe yagaziiza nga sente azirina mu bungi oyo aweeyo okusinziirira miki mu ngeri Allah gye yakola ki gye mugabirira engeri Allah gye yakugaziiza gy'oba okola ki gy'oba oweera mu suratu talaq aya ya 7 ngenda kusoma ne aya endala eri mu suratu Isra'i erabe nga nayo Allah atuwa tawjihi ey'okugaba okuwaayo liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati Allah bwe yagaziiza aweeyo okusinziira nga naye Allah bwe yamukola ki abantu muweeku ssente nnene nofunye emitwalo 9 kuliko amagoba emitwalo 6 oba buweeyo emitwalo 5 tolina kyofiirwa olina kyofiirwa agi mukwanga ofunye 9 wasuubuzaaga 3 n'ofuna 6 ati buweeyo emitwalo 5 wana abasajja basaba essente era nze bana abasajja mbasabira eddwa nze mu bitendo Allah biyampa siina mu kitendo kya kusaba ssente simanyi zinnyonnyolera abasajja bannyonnyolera essente naye ogabibigalo tebibaggwako bano naye ne wabulayo olunaku olumu omusajja naleeta emitwalo 3 n'aziteekaawo seviri ayinza okwogera ekigambo twagala emitwalo 7 oli nagala emitwalo 2 n'agiteekaawo era sabusawa ndala badde bagenda ate nolola waliwo Allah gwajja okuwa alete 10 aziweeyo senga tebayimuka buli lunaku buli swala tebayimuka kyokka nga bwe tubeera wano ffenna omuzidu guno gugujjudde temubaamu Allah gwe yagaziiza kola olunaku tabairamu naye abasajja ne beegayira 10 bannanga 10 10 lukola kyewuwo gwe bw'otuula ofuluma ebweru ng'ogenda ku bodaboda ey'olukumi ekkomyawa ey'olukumi ekkomyawa terukyalina kyerukola naye abasajja bakaabirira 10 ne lufuuka 10 naye nga mulimu omusajja anyigako yekyusa bwekyusa ati ne yeetereza naye nga awulira yakutte akakadde weekali wano osobola mutwalo 10 yaki iwe
bakasuka nanoonya ekyebitaano n'amagamaga neyenoonya neyenyiganyiga agenda kula talina wawulira kinusa nadda ku bulaaya naye ng'alina akakadde k'emiliyoni agiina wano anyiga ensawo zonna n'abulwamu 10 nadda ku bulaadi yaki Allah yaki gwomwebaza ddi omwebazaako ddi kwata emitwalo 10 olunaku lumu ogiweeyo emitwalo 2 ogiweeyo wafunye obukadde 2 emitwalo 2 giweeyo lillahi azza wajalla ba Uthmani bwe tunaabasomesa engeri gye baawaayo Abdurrahman ibn Awf Abubakari Umaru aba baali ku front page empayo gye baawaayo otya yabatuusa wano okuba nti Allah yabasonyiwa abamu baafuna okusonyibwa Allah lwakuwaayo buwi Allah n'agawayo musonyi lwakuwaayo naga musonyi ninga abadde alina amazambi amayitirivu amazambi manene Allah naga musonyi olw'okugaba kwagaba otaba liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati Allah gwe yagaziiza aweeyo okusinzira kuki ku ngeri gye yamugaziiza waman qudira alayhi rizquhu ate Allah gwe yafundiza wano tugamba gwe yagerera wano kufunza Allah gwe yafundiza ebyenfuna falyunfiqu mimma ataahu Allah naye Allah aweeyo mwekyo Allah kyeyakola ki wana Allah gwe yawe ebyenfuna ebitini amuganye okuwaayo amuganye gwe yagaziiza aweeyo okusinzira ku bugazi bwe ate gwe yafundiza naye aweeyo okusinzira mwekyo Allah kyakola ki kiyamuwa waman qudira alayhi rizqu falyunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ewaayo ekyo kigambo kivunula otya omu asobola okukivunula n'agamba nti Allah tawaliriza muntu kintu okujjako kyalinako obusobozi buli ayinza okuvunula bw'atyo naye nga nze ndaba omuntu senga avunudde nti Allah tatulagira kuwaayo okujjako ng'asinziira ku ekyo kyaba akuwadde era ndaba ng'eba kiriya nnyo ngeri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ndaba ng'enzivunula entuufu egamba Allah buli kye yatulalikako tukisobola buli Allah kye yatulalikako tukola ki Allah gamba nti la yukallifu Allahu nafsan Allah talalika ku muntu kintu illa ma ataaha okujjako ekyo kyaba amuwadde amakulu buli Allah kyakulagira amala kulaba ng'okikola ki era endagira gyakulagidde ogirabye ow'ekinene awe mu kinene ow'ekitono Allah takulagira okujjako kyamaze okuwa amakulu enzivunula Allah buli kye yatulagira okukola tukisobola era bw'ovunula bw'otyo oba mutuufu n'ogamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha oba mutuufu Allah tawaliza muntu kintu kukola kintu kyonna okujjako kyalinako ki obusobozi Allah takuwaliza kuwaayo okujjako ku ekyo kyaba akuwadde yennyini kyaba akuwadde n'agamba subhanahu wa ta'ala sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra buli era embeera bwe yazireeta ebbiri sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra beera mugumu oluvannyuma lw'embeera gy'olimu eyo obuzito Allah ajja kuleeta obwangu naye nga buzimbirwa kutadde mu nkola ekisoose okitegedde results zaakyo tofaayo embeera eyiweeyo obuzito essaayo na Allah aleeta yaki ey'obwangu kati naawe ali mu y'obwangu waayo ng'eyakazibizi tennajja naye okaaba ng'oli bulungi n'okaaba ng'oli bubi ate ekituufu ky'otugamba kyeki kikyoba otugamba diri okaaba olutuufu buba bukodyo webaleke buba bukodyo oba oli mu bukodyo bwennyini okiraba ne mu suratu Isra'i Allah yatuwa formula mugita yatuwa engeri gye tugabamu engeri gy'olina okugabamu erina kuba etya suratu Isra'i mpaka Qur'ani mbikule waggulu awo Allah subhanahu wa ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kull al-basti fataq'uda maluman mahsura bobo gaba kale ulira Allah era bwe yatugamba okugaba yatugamba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika
kinayatan anil bukhuli. Allah yagamba omuntu bwakodowala Allah yamutekako n'ekitendo ekiraga obukodo bwe nti akodowala n'atuka okubanga emikono agizinze mu lwa amakulu nga tasobola kwanjuluza kugaba ng'emikono Allah yagamba wala taj'al yadaka toteekanga omukono gwo maghlulatan ila unukika nti gulinga omusibe gwe baasibira muki mu bulago mu nsingo tofuulanga omukono gwo nga gulinga gwe baasibira mu nsingo eyo kinayatu anil bukhuli era ekyo bakikozesa nga bategeeza omuntu mukodo nnyo okumanya obukodo bwaliko omukono gwe bagusibira mu nsingo era olaba n'abayudaaya bwe baali baagala okulaga mbu Allah tagaba bagamba yadullahi maghlula laanatullahi alaihim mbu omukono gwa Allah muzinge ghullat aydihim walu'inu bima qalu Allah ganti ejaabwe gye mizinge era baakolimirwa olw'ekigambo ekyo kye bayogera ghullat aydihim ejaabwe gye mizinge walu'inu bima qalu era bakolimirwa olw'ekyo ekigambo baakolimirwa olw'ekigambo kye bayogera ku Allah nga bagamba Allah mukodo nnyo mbu Allah tagaba inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya abaga Allah mugwavu fe bagagga we Allah abawachi mizikiti mwe mvayo ne sente olaba kati Allah atugamba nti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika omukono gwo togufuula nga omuzinge muki amakulu gaba gwanjuluza okole ki n'agamba nti wala tabisutuha kulla albasti naye ate togwanjuluza olwanjuluza sema yanjuluza fatakuuda maluman mahsura ate nookera ku makyanga otudde weenenya okungubaga okabira esente z'oluziwayo zonna amakulu beera wa wakati togaba ne weemalamu aye tokodowalira ddala nga gwe weeki ku weeki tolina kyokola ki kyogaba Allah yatuwa formula ey'okugaba beera wakati omukono toguzinga n'okodowalira ddala ate togaba ne weegaba ekikulu alina akatono aweeyo alina ekinene aweeyo oba waddeyo ku dhuhuri n'otuweena etaano basi ku magaribi n'isha ne bwe batuwadde walillahi alhamdu waddeyo esatu ku dhuhuri oba ku asri oba nowayo ku magaribi dhuhuri asri oba tuwaddeyo ne magaribi tuwadde ku isha nowayo emitwalo ebiri khalas tetuweema ne bwofuluma gwosanze wabali n'otomuwa alhamdulillah siga nti ogenda kuwa wano newaliowe la wanga olina ekigero nolwekyo okuwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kyekimu ku nsonga ezikufunyisa okusonyibwa ani Allah yagamba wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum musaayirire munoonye okusonyibwa Allah wammwe tabaraka wa taala wa jannatin arduha as-samawati wal ard era munoonye ejjana obugazi bwayo bwenkana eggulu neki n'ensi uiddat lilmuttaqin Allah yagiteekerateekera abamutya alladhina yunfiquuna ababawaayo fi sarraai wadharraai muki mubeera ey'essanyu n'ey'ennaku ey'akazigizigi n'ey'emirembe walkaadhimiina alghayza n'abafuga obusungu walaafiina ani nnaasi n'abasonyiwa abantu wallahu yuhibbu almuhsinin Allah yagala nnyo abakola ki abalongoosa ne aya endala Allah yagaa nti wajazaa'u sayyi'atin mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah nolwekyo okugaba wallahi kyengera kinene kati bano ab'ebyuma nabo mbasaasira odda tabamugjaho zirinako wifi nkateekako ewakaayo nenkateekaho GB 13 naye webateekako awaka bonna essaawa nga 3 nga kaweddeko kakati bano bwensomesa omusomo ne gugenda mu ssaawa emu kati guguno gulimu emu nedakika 4 oba bodda tabamugjawa ndowooza abamu nabo baba beeraliikirira nga tutwawiirwa oyo bane nabo mubakwatizeeko oba basajja data baba beeraliikirira omusomo omusajja guli mu ssaawa nedakika 4 data oba mukola batasekase kibi mbisimanyi bamujja oba balina obukodyo bwekitabo ekyo nabo bayinza okuba obukodyo bwekitabo ekyo wallahi mubakwatizeeko abasajja data tasoboka
okiraba era ndowooza nabo bali mu baŋŋamba okulekeraawo darasa kandekeraawo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk